tukukulisizayo mukumulo okutekubadde kwanvu nakatono tukugamba nti tukwagala nnyo ate omusumba kusabira nnyo abasabira nnyo bagamba nti abalokose mwandika amanya gammwe abamu ne mutagala kumwandika semenyi mwagala kuddayo wammwe kamangu ati ng'olokose erinnya tuyagala kuliwaayo aba abasabira nnyo mukama abanyweze ab'embale preparations zatandika dda kakyalangirira olukiiko ate yetalangirira ng'ekintu tanakitegeka kumala bbanga kigenda okufuuyibwako empewo nga preparations nazibaze dda preparations zatandika dda tugamba Mbale omukisa tujja nagwo si gwa musumba bugingo omukisa gwa mukama waffe Yesu Kristo n'amafuta ga mukama waffe Yesu Kristo ne blessings zize tugamba tugenda kubanga tujja nazo ku lunaku olwo 30 beerayo. Take your blessing. Leka kusigala eyo mu nyumba yo ng'okola maffe Yesu yatwerabira mukama Katonda atatumanyi akumanyi. Judith babiri yayimba ngagamba nti amanyi erinnya lyange simwesibaako bwesibi ddala akumanyi. Era musumba ajja kukusomesa kukutegeeza nti ddala Yesu akumanyi. Waliwo n'ensonga lwaki Kavuma ow'Ekabowa akwebazizza nnyo discussion gye tuvaamu awo. Mubuuzizaako Dumbe Kasese Dumba Richard Kasese nkubuuzaako. Mire Nakaita nange nkubuuzizaako nnyo. Esula Motors nkubuuzizaako. Charles Nakuya Makerere University nkubuuzaako. Mama Kamoga nkubuuzaako nnyo good morning. Sheira wali bayita batya Magere. My daughter Sheira nkubuuzizaako nnyo. Mutebi Robert good morning a very good morning. Robert Mutebi tugamba nti oli otya kibarako Jona Jutusage engalo yakedde. Agenze ku Mami Matuga Sanga mchala center mkubuzizaako nnyo na libo center mundabe. Mr. Matumbwe of course ne Caleb tubabuzizaako nnyo. Maria Kusula Motors good morning a very good morning. Nange kantu balakakisa kano kubuuza ku Yesara. Mutebi ajja kuta. Aba utatukiriza kumubuuzaako. Bana Isala. Kasala. Mumuveeko. Mumunyegako. Sarah the beautiful one. Tukubuzizaako lumu. Nenga tubabuzaako mwana bali ku program Omusunsuzi mubere kwanga mujye kumirako mubere kwanga mulaba nze nina bibuuzo bingi lwaki poliisi etyobwolwanga nyigirizibwanga poliisi talinayo gyeropa tulaba abantu banyi nga bakuba basajja ba poliisi abakyala ba poliisi nebbo ne babula obwenkana nalako Fred nanga omwogezi wa poliisi ngavayo n'agamba ababaka ba parliament bakwata abakazi ba poliisi ne babakuba without no what and what abatakutte mundu abatakutte wadde batuni abatabakubyeko luyi omubaka wa parliament nawuwe bikonde nakwata omukazi enviiri mwenna mumanye enviiri nakwata omusirikale omukyala munne namukwata enviiri bwati namuwalula nezimusigala ne mu ngalo kamera zimulaba abasinga abo kamera gy'abayagala naye alina byayisaawo omubaka wa parliament ofuna $5 6 otula muzi VIP obeera ne bukyayi butipsi mubeera n'ebiki byonna omusirikale afuna $1 2 afuna milioni bafuna mmeka mitwalo 335 ate naawe leka kikito kisusa tobadafuya nnyo kwenkanaawo abasajja bano mukubanga baaki kikyotegeeza bafuna sente abakazi mukubanga baaki lwaki gavumenti eyongeza basajja bo sente saka agenda yeyo ndeka tononyeza bizibu naye bafuna mmeka tebafuna ezo naawe ezo sente naye lwaki mubatyobola okwenkanaawo omusajja ali mu uniform mu kyambalo kyeggwanga ali mu uniform omuntu anajjamu omutima oguyingira poliisi omuntu banange singa tewaliwo mateeka singa mulowooza ensi eri etya oba weegali naye omuntu akwata mwana n'amuleepinga omuntu akwata omwana n'amusemako obulago omuntu anyiga singa ng'ate amateeka weegali singa tegaaliwo please murespectinge abasirikale murespectinge court si ba lawyers n'abalamuzi murespectinge ba police tutors banange eggwanga nolitambulira ku mateeka amateeka begafa noyimya nogamba mbu kooti zisala bezitamanyi who are you bw'oba osobola okutyobola ekkooti abo baba balooya nga era bali ku mirimu gyabwe ng'omuntu omulala yenna please respect the judges respect police tutors muteekwa buteekwa kibakakatako respect policeman and police ladies naye n'okuba omusirikale wa poliisi noyagala omutomera who are you waita kiddala enjaga munywa yaaki ye babakulizaawa era kakati kati bamukutte bagenda vayo bagambe nti bamukwatidde bwerere bekalakasi tubeera n'amayinja gaffe mu bulamu bw'ensi bino byonna bivudde ku babaka bw'okola ekintu ng'olowooza nti omupoliisi anaakuyamba n'atabuka era tawe totabuka muwulirize nabo bantu ng'abantu abalala twatugenda baluddawa ate era nga ndi ku mission nene waliwo yali ampise n'atabuka twali awo nga nateetaawo tabuka nayomba nyine mugamba kibi nnyo kyenyamiza
ize abasajja bali ku mirimu gyabwe naye nagamba nti vaawo wano n'omuwanduli amalusu munnange edda wano n'omuvuma what is it eyo tuveyo kutufune ku mawulire amalala that is bad nina amawulire amalungi nnyo abakubaka ba parliament abakuba abakyala abasirikale ne basika enviiri nina wana amawulire amalungi tebaasulayo ne babajjayo mukwano gwange speaker yajja n'abajjayo naye at least abakyala bano bandi bayise be basika enviiri bebakuba ebikomo ne babeetondera kuba nabo bantu ate era at least abalaba batwala mudwa ddala omwogeza police Mr. Fred Nanga yagamba bayagenda n'abalambula ku kitanda babateeka ku kitanda babakuba ne babanumya kati bosi bantu bote banaje balopa omusirikale alopa wakyenjagala omanyi ndaba ono yabadde atomera omusajja akuyimiriza bw'oba manyi tolina nsobi tolina mulambo mu mmotoka tolina mutwe gwa mwana gwotemye otomera waki yimirira omuganze bino mbirina okiki ekyala bw'omusanga ng'atabuse kiriza genda ku polisi vuga genda ku polisi and solve it okubanga olusi omusanga nga omusajja nga na stress ze mukyala yamuvumye oba omusaabaza asoosewa nga tali nomo kiriza genda mulekeraawo okutyoboola abasajja mulekeraawo okweyisa nga abatamanyi mateeka noyimirira mu kooti n'otandika okuwandagaza amalusu gabyo omulamuzi omuddamu nga bw'oyagala alogansebo fear of the law and fear of government yekulaakulanya ensi abantu engeri gye batyamu Paul Kagame e Rwanda n'ekitiibwa kye bamuwa kyekitereezezza Kigali gye muwaana Kigali yasibye ku social media jjo oba niyagikubye ekifaananyi ngenda kubanga mbimuweereza omusajja naye muzeeyi yakakanya nnyo abasajja bano yabayigiza respect mukama yazzeemu esaalazo amawulire gagamba all covid symptoms gone kitiibwa kya mukama says Museveni agamba nti bwonna obulwadde bwabadde awulira Yesu afuga oyo alina ensonga lwaki Bayibuli eyogera mu Yoweri meka nagigamye nejjo nakwasa agisomye Yoweri 3:9 egamba nti bonna abo abanaza n'omusaayi gwe mu Yoweri genda osome mu Yoweri alirongoosa emisaayi emirwadde alongoosa emisaayi gya emirwadde yes you talked about it yesterday twakyogeddeko wano naye nga ffe kale tuli ku mpewo nga kiri mu Yoweri omanyi njagala nnyo okusoma ku Yoweri Bayibuli eyogera mu Yoweri naye nga lya Ssenkubuge teririmu mu Bayibuli nagala va ku musajja omwesimbako amanya mangi Bayibuli eyogera mu Yoweri eyo erimu ebyawandiikibwa bingi naye ensi bwe yali ezikirira nga esanawo Katonda yayita Yoweri mutabani wa Pesweri n'amugamba nti Yoweri golokoka zukugenda otaasa abakadde abavubuka n'abato enzige zirumbye ensi naye gwe agenda okununula ensi mutabani wa Pesweri yayitamu Yoweri lwaki yayitamu Ssenkubuge tongoba wano nyinza okunsala omusalo ngumbirirako nnyo olunaku olwaleero edisendi tukubuzizaako nnyo anavoice gyaweereza n'agamba akkiziganya naye nga ali kubali abayogedde mu National Theatre mwagala nnyo edisendi good morning ndabira kasuku kukuwaza banga ondabire ne Jenkins mukasa mbagala nnyo omusajja osendi mwagala lwa nsonga kyakumye dignity respect ye ate annyonnyola ensonga n'okufumintiriza mugezi abeera sendi ne wasigala ku mazima nga galiko ekali nganze magezi gali gataata sendi gataata gajjajja sendi wasigala ku mazima jajja weeraga omukulu Beren Kibuga nkubuuzizaako mama Kamuga nkubuuzaako Sula Motors mbagala nnyo basanga wali ku ebyabadde ku National Theatre Mr. Kibuga yagambye nze Kato maze okumuzika ebyabadde ku National Theatre byannenyamiza ne biŋŋaana n'okugenda neŋŋaana okuddayo neŋŋaana okugenda okuziika baavudde mu kukungubaga ne badda mu kyakaali ne badda mu yoleke ne bafuuka emisontwa noonya bbiya n'omuyiira abantu omukute ne microphone tetuganye okungubaga fine ovudde nti tufiiriddwa muli w'embizzi abadde naye ne Mamuli Katumba yeefuge akuwa respect niyo emyaka gye Mamuli Katumba that is too much buli obeera mu public banoonya simpase bano abali ebweru babasindikira obusente banoonya simpase naye nonga sente mmeka respect your age shiba fena twaliwo teyakukuba teyakusindika oli mukama wange shiba teyakukubako teyakusindika yogera bwogezi ntono mu mufulumye as simple as that netujja netusolving anajja nekezo netukwata netukimaliriza naye kifuuse problem nalaba muwayiza mbu yakusimanyi agenda okutta simanyi obadde n'ebirwadde b'ebbanga ddene
please chimala kintu kyogereko kiveeko mwe muyina empaana ez'enkongolo ze twawudde ez'emyaka 25 eza satumbu yabakatoya bate siyeta ate afuuta ebyo tebirina we bijjira sawa right now kyembaga nti singa Kato azuukira Kato abaddewo waliwo abantu ne bayagaana okumiitinga olw'ensonga yabanoonya mu bulamu ne bagaana okumulaba bwe yakomawo ng'aveetake n'awona baayagala okujja ne busimpaza nti bamulabeko n'abagamba temubagulira abo nabaagala nnyo tebanjagadde nababeererawo tebambeereddeewo bwe mbadde ngenda nabanoonya mbagambe tebajja kati nga musonde ssente nalabyewo Lord Mayor yawaddeyo miliyoni 2 singa ssente ezo mwazikuta ne muziwa Kato ng'akyaliwo kale mumweko kwota kati ebizibu byammwe byaweddewo abagamba nti tulina ebizibu nti tulina ssente naffe tuli bulungi kati byaweddewo zaalabise mulekere okuba kyakali ku bafu mulekere okusunoonya simpase ku bafu ne mukaanira obuzindaalo omufu oyo n'azuukira abagamba kyawo nze olaba nabadde ndi ne Lord Mayor nga tunywa ne Alan Sewanyana ne Kalwanga ne Abedi Bwanika nga tunywawo emboozi yaffe mbaperereza badde mu NRM ono omuvubuka najja mbuuzaako yatandikidde kunze nga ayagala kubuuza ku baloodi ne mugamba muvubuka gwe sikwagala te siri kwagala tompa magalogo onvuma buli lunaku nze gwokolerako comedy nze omuvubuka gwe batamawulana namugambe straight nga ne Lord Mayor wali nga waliwo honorable Mawulana yakola ne yes buli lwazanya comedy azanyira kunze anvuma nanjolonga nannangiranga wendi muwala wa Kinyozi abo abaana baabukire tokota ffe twakola mu nuupu oba mu people power tewali yali abikoze nze zino enkovu ze nnina mbadde nkuza sirina nkovu nasiba mu makomera ge mutamanyi mwali wange etubidde twali mu Arua twali eggulu mwali luddawa mumwagira magoba kutegula magoba ate mwe mwatuvuma ne mutuleta okukwata mwana okuvaayo buli wabeera ayimba nze buli wabeera nvuma bwansanga bantu nga ye mumbekeza fubana fulfigawo namugambye please never do that mistake sikwagala siri kwagala kubanga wandaga ntonjagala tokiddangamu obulambo bwonna nga n'abakulu balaba tewali nsonga wakimpulitendinga bwemba nze nabagamba kyonjagaza kyenkwagaliza nze sikuba kyakaali sikola kabampaane mbeera straight forward nabagamba amazima gali forward mbe kyensimirako nga nkimiddeko nzekka era nkibeerako nzekka nkubuzaako lipaz ogamba otya ndabire omukyala Susan Makula bujingo muwoomya nti mwagala nnyo batwage ku bifaananyi ebyakyakali gwogambye naye si bingi byasuse anti mikwano gye abo mikwano gye siganye mukwano gwe oli mukubasama weefungudde n'okwefungula okuba wano eyite weegaala woyulikiraawo tetuganye okukungubagadde olini yagamba bifaananyi ebyo wawulira otya nga tuli ewaka nga kwaya ya kyaki eyimba wawulira ki ensi yonna lebotayebwa yawulira ng'asanyala ng'awulira ongoliza talabangako oyo mubaka ali mu bbanga abuuka ali mu jumping jampu ayirayike ng'olinga agamba nti jampu ayirayike kati okufa ayirayike nedda musajja abagamba oyo yani oyo muyimbi Rebecca Jingo Jingo nze byansuseeko oyo bwadde akaba tufiiriddwa nnyo ennaku gye nnina sawa yakumucelebratinga omusajja yatugamba bwekimpitirako ennaku gye nnina ku mutima nze kati nga nze amaanyi agakola ago sigayina pozi bano banywamu nga obeera ogyeko dati Rebecca talina kyanywa anywa mazzi na soda alinga nze na kyayi naye ennaku ebennuma nsobola ofuna amaanyi ago nalabye bakayibanda bali ku bigodo ebigodo ntibe ofudde abadde mu katuliki leero ekifaananyi ekirala afudde abadde mu katuliki kati ate embizi zajjirawa nfiiriddwa omuli w'embizi omuli w'ebigodo nene mu katuliki ono nga atatuza mu bikadde oyinza okuziika omukatuliki ane ebimu sibiwaddeyo ebimu sibiwaddeyo okuwaddeko ekyomusumba wa Bujingo ng'ali nabali abakube wano 8 nalabyani fiina masanyalaze bulijjo akaba nga ndabanga natalina muwadde olunyingo anti nze wanga mate mujjanga okunkubira okyakaali abaleseyo musinga abaana bange bali mu nnaku nga mudda mu kwebamba bannange njagala okugamba omukyala Honorable Robina Nabbanja Honorable Robina Nabbanja kino kankyogere nga kiva ku ntobo ya mutima gwange mukyala gwe tojjanga mu kuziika kwange toleetanga amabuge wange oti lwaki
nayagala Robina Nabbanja nabwe nabona bana Nabbanja za pistols leta wano leka njogera amazima oli kati a man of the people mvaako nawe yogere lwaki ngamba nti gobanja Museveni lwaki wanja Museveni ombanja ati natoba ne Nabbanja nga RDC ku board ebusiya General Reiso mukamawo mubanja ku board ebusiya yanyumyayo nga ntoba ne Nabbanja ngamba ani agenda kukuba ekitabo kyekyo webale nnyo nava nayingira yagamba nti bagana amafuta bali bagaddewo n'agakini nga mugenda mu mugakima tuyingire kakumiro nga tusula mu kawoteeri we kati nga tutambula nyumba ku nyumba nze ne Nabbanja ebyobufuzi wabiyingira dda nkotedde okutya nze ne tutambula ne Nabbanja nyumba ku nyumba ne tunonya kano n'afuuka MP ne mugana Nabbanja togenda kubeera bwezi MP naye oteekwa okubeera minisita nga nkyogera ng'asaaga ne tubona ne mbona bali Nabbanja ate bwa minisita nali obwa minisita n'abubeeramu ebbanga eresi ya bulamu bwe nagenda oyampa emitwalo 10 mbujikira bwali bw'etaano siri bwerabira kebereme lya covid teyagimpaako ne ntoba ne Nabbanja nga buli kalulu furufiga yasooka ku board kane nonya bano bajeni fakero nga nonya ba prosi nanu kuma nga nonya abayimbi abatamu banje sente bakayi banda bonna nze nabatwalayo ne wote ne tandiko gifuniranga abantu abagigendamu bayimbire bakolenga ebivulu babudu mulasi bani no musingi gwa nyumba ye kakumiro yagusima ne furufiga Nabbanja bwajja kuba minisita nsanyuka ndowooza munnange mulidde nange wali ambandidde Katonda laba teyanjijukira ndowooza tajja kujjukira mukama alaba wamugomako kino ekifo ekitabera ekiba ne budget etaliiko bumbalirira ekyo wa prime minister kyetwate tuwooza nako wadde kyetwate tusuubira nze nasinga okuba enduulu nakola video okumala wiki 2 nga buli lunaku njogera yakujjukira buuza atya ye yakuwa owa presidential advisor tuwumulamu katono